بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وبعد. متنقى الله سبحانه وتعالى akyatuwadde entunnunsi nga tulimu ababaddu abalamu n'atusobozesa okubeera nga tutuuka mu mwezi ogwa Sha'ban era nga tugutambuddeko ennaku ezimu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese tutuuke mu mwezi ogwa Ramadan era nga bwe yali enkola ey'abatusooka, nabwekityo naffe tumusabe Allah atusobozese tutuuke mu mwezi ogwa Ramadan. Saba ebyengera n'emirembe gidde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe atujjira n'ekyengera eky'eddiini ey'Obusiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ekyengera eky'Obusiraamu. Baganda bange, mu biseera bino eby'omwezi ogwa Sha'ban, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina enkola gye yakolanga gye tulina okubeera nga tugoberera kwabo abamukkiririzaamu. Nabwekityo baganda bange, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ekifaananyi ekisinga obulungi gye tuli era gwe tulina okugoberera. Mwezi gwa Ramadan naye bifo nga tetunnatuuka mu Ramadan, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiibanga, naye teyasiiba mwezi gwa Ramadan kubeera nga agumalako. Mu hadith ya Aishata ummul mu'minin Aishata radhiyallahu anha atunyumiza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yasuumun, nabbi yasiibanga hatta taqul, netutuuka n'okulowooza la yaftir, nti tasiibuluka. Era nekituuka ne mu mbeera nga bw'oba omusanze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tasiibye, oyinza okulowooza tasiiba. Era mu hadiisi endala, mu riwaaya endala, حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أسامة بن زيد رضي الله عنه الله مسيمه bwetegereza era yalaga bwe yayagala olw'obulungi obuli mu kusiiba, beebuuzanga ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butya engeri gye baba basiiba mu mwezi ogwa Ramadan ne mu mwezi ogwa Sha'ban. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abaddamu oba n'abaanukula n'amugamba okusiiba okulungi lwaki nsiiba omwezi gwa Sha'ban, ahabbu an ulqiya rabbi, neegomba okubeera nga nsinkana Allah subhanahu wa ta'ala wa ana saa'imin, nga ndimu abo abaddu abasiibye. Al-amru thani, ensonga ey'okubiri, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe kimanyikiddwa mu hadith eya Usaama bin Zayd radhiyallahu anhu, omwaka mulamba gwonna guno omwezi emirimo gyaffe gyejjanjuba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyekimu nga bw'olaba mu hadiisi eyogera ku nnaku ez'okusiiba. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa lwaki asiiba Mande n'Olwokuna. Ensonga ezimu ze yawa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza basahaba be nsiiba olunaku olw'ebbalaza oba olw'Emmande oba yawmul ithnain lwakuba lwe lunaku lwe nazaalibwamu, era nga nkola yali nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwekityo tukubirizibwa era nga ge gamu ku makubo omuntu g'alina okubeera nga ayitiramu liisti'daad li Ramadan, okubeera nga omuddu yeetegekera omwezi gwa Ramadan, lima fihi min alkhair alkathir, mu ebyo ebirungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadan. Era bwe weetegereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi emu agamba nti idha kana awwalu yawmun, bwe kibanga awwalu naharin, bwe kibanga mu hadiisi bwe kibanga ng'olunaku olusookera ddala, ekiro ky'olunaku olusookera ddala nga tetunnayingira mu Ramadan ekiro ekyo, sudifati shayatinun, shaytaan esibibwa. Olwaki? lima fihi min albaraka, olw'emikisa egiri mu mwezi gwa Ramadan. Era bwe weetegereza mu myezi Allah subhanahu wa ta'ala yafuula ejjenkizo mu myezi gyonna gyonna gwe mwezi gwa Ramadan.
tugenda kuyingira mu mwezi gwa Ramadan naye tuyingidde tutya baani abalina okubeera okusiiba babiki ebigobererwa omuddu okubeera nga asiiba awalan ensonga esooka yajibun alaik kikkakatako nga gwe omusiraamu biruyat alhilal okubeera nga olaba omwezi oba okukakasa ng'owulidde mu mbeera y'okuwulira oba okutegeezebwa nti omwezi gwabonese nga bwe tulaba mu hadiisi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba suumu liruyati tusiibe oluvannyuma lw'okubeera nga tulabye omwezi wa aftiru liruyati nabwe ekityo tusiibuluke oluvannyuma lw'okubeera nga tulabye omwezi era yali nkola y'abasahaba okubanga basooka okulaba omwezi balyoke basiibe omwezi gwa Ramadan oba oli abadde abamu bakyabuzaabuzibwa biseera ki bye tusiibiramu omwezi gwa Ramadan naye mu busiraamu era nga bwe tulabye hadiisi waggulu suumu liruyati tusiibe oluvannyuma lw'okubeera nga tulabye omwezi gwa Ramadan aye biruyati alhilal nga tulabye omwezi bwe tugulaba era ekiro ekisooka omwezi ogwa Ramadan kibeerayo ku lunaku oluyingira ekiro eky'ennaku z'omwezi asatu bwe guba nga tegubonese era nga bwe tulaba mu hadiisi fa in ghumma alaikum bwe guba nga omwezi tegulabise fa akmilu tubeere nga tujjuliriza iddata sha'ban ennaku oba ekiseera kya sha'ban 30 yawman ennaku 30 n'olw'obulungi bw'okusiiba bwe weetegereza hadiisi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man saama yawman fi sabilillah omuntu yenna asiiba olunaku lumu naye nga alusiiba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ba'ada Allah subhanahu wa ta'ala amwesambya oba amuteeka wala nnyo n'omuliro ba'ada Allahu wajhahu ani nnaari 70 harifa Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi bw'okusiiba amwesambye ekyenyi kye amanya abamu bagamba harifa yani 40 sana emyaka 70 sana emyaka 7 kati oyinza okugeraageranya n'olaba biseera ki by'otambuliramu olugendo olwo kati Allah bwe kubeera nga omuddu amwesambya omuliro ogwo olw'okusiibayo olunaku lumu kati butya omuddu nga yeeteeseteese yeetegekedde omwezi gwa Ramadan omwezi gwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yagwogerako na ahadiisi ez'enjawulo oba nassu ez'enjawulo ezoogera ku mwezi gwa Ramadan olw'ebirungi ebigulimu nabwe ekityo tukubirizibwa okubeera nga tugwetegekera lima fihi min alhibatun kathir wala atayatun kathir olw'ebirungi abadde okusaasira kubaawo olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatusaasira n'afuula nga okusiba Ramadan nga y'emu ku mpagi z'obusiraamu era bwetegeeza mu hadiisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu ne hadiisi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bwetegereza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadiisi emu bunya al-islam ala 5 obusiraamu buzimbirwa ku mpagi 5 ne mu eyo bwe yali ayogera yagamba wa sawmu Ramadanan n'okubeera ng'omuddu asiiba omwezi gwa Ramadan amakulu kyatteeka omusiraamu yenna ng'alina bino ebintu bina wammanga ekisooka an yakuna musliman ayina okubeera kasita okakasa nti oli musiraamu oba n'omanya oba okimanyi nti oli musiraamu kikkakatako okubeera ng'osiiba al-amru thani an yakuna aqilan omuddu alina okubeera nga ategeera awo kiba kijjamu omuddu omulalu oba omuntu aba agudde eddalu baligh alina kubeera nga mukulu awo wekijjiramu abaana bakubirizibwa okusiiba nga tubaagazisa bw'aba tasobodde kusiiba ate tetumubonereza uquban nga omubonereza ng'ekibonerezo olw'okuba tasiibye naye ayinza okubonerezebwa ta'diban okumuteekamu empisa amanye nti abantu bakola ki basiiba naddala atannaweza myaka 15 egy'obusiraamu nabwe ekityo tukubirizibwa okubeera nga tufaayo tuteekateeka abantu baffe okusiiba omwezi gwa Ramadan abatusooka baasabanga nnyo Allah
okubeera nga abatuusa mu mwezi gwa Ramadhan. Baganda bange abaddu bangi balwadde, Allah bw'aba akusobozesezza omwezi ne gukusangawo gwa Ramadhan siiba. Abaddu abamu bagayaala naye bameka Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde. Bemeka Allah subhanahu wa ta'ala abamusinkanye nga Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo tebagenda kubeeramu abo abaddu abagenda okusiiba mwezi gwa Ramadhan. Bizan bw'oba ofunye omukisa muganda wange mukadde wange ogw'okusiiba mwezi gwa Ramadhan, Allah nga akusobozesezza n'otuuka ne mu mwezi gwa Sha'ban, saba Allah akusobozese osiibe omwezi gwa Ramadhan era ogutuukemu. Era bwe weetegereza mu hadithi ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba masalan ni'matani, ekyokulabirako yaga nti ni'matani, ebyengera bibiri, maghbunin fihima kasirun minan nas, ebyengera bya mirundi ebiri abantu abasinga tebafaayo ku byo. Bwe yanokolayo yagamba nti asiha, abaddu okuba nga oli mulamu. Bw'oba nga oli mulamu Allah akusobozesezza okuba nga oli mulamu, siiba. Omwezi ogwa Ramadhan ogw'omwaka ogujja guyinza obutakusangawo, naye ng'okusiiba kulimu ebirungi bingi nnyo, era nga bwe tugenda okulaba ebimu ku birungi by'okusiiba biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Naye mu bufunze akatono, ma huwa sawmun, okusiiba kyeki? Lughatan mu luzimi olwarabu huwa al-imsaq, kwe kubeera nga omuddu akwata ekintu oba yenyweza oba neyeesiba obutakola kintu kirala. Newe fi sharia mu mateeka oba mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu, definition ya asiyam huwa al-imsaq an al-muftirat aw an al-mufattirat, kwe kubeera nga omuddu alekayo ebyo byonna ebisobola okubeera nga bimuleetera okusiibuluka oba nga byonoona okusiiba kwe. Nabwe ekyo tweteeketeeke nga tetunnayingira mwezi gwa Ramadhan okufaayo okweteekateeka nga tukola ebyo ebitusembeza mu maaso ga Allah, nga mu byo mwe muli okusiiba. Era nga bwe yali enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okusiiba Mande n'Olwokuna, olw'ebirungi ebiri mu kusiiba ebingi bitasobola kubeera nga twogera olunaku olwaleero ne tubimalayo. Nabwe kityo baganda bange tufeeyo nnyo okubeera nga tusaba Allah lima fihi min albaraka walhiba walataaya, olw'ebirungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadhan. Tusabe Allah atutuuse mu mwezi gwa Ramadhan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuteekemu abo abaddu bagenda okuyingiza omwezi gwa Ramadhan, tugusiibe era nga tulimu abo abalamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abaddu abakola emirimu ne bagisiima. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.